Emikolo gya Diana nabatanzi omugagga lwasa ye mutegesi waajo bibiino mbikuletedde ate ye omukulu Pastor Mondo byakoze bitwewunyisiza n'amawulire amalala mangi gabera wano ku Clarity Source 256 Mbera Fatuma Sulaiman okugakutuusaako mukwano. Everybody that was born today, I want to wish a happy birthday, and I want to say that if you haven't subscribed, you're missing a lot. Mukwano, subscribe, nyiga notification bell olyoka ofune information gyewetaaga okumanya kuba celebrities bo mukwano n'ebyo bye bakweka byonna byonna tubikugirayo ne tubikutera ku table. Ensonga nga bwali bwe tugikuwa nga tutandikidde obw'omukulu Bebe cool. Omukulu ono yalidde waya era kati n'omusala maaso ng'oyina ekintu kyonna kyonna ekyefaanaanyiriza okubeera nga Ronald Mayinja mukwano, oyinza okubeera nga ki ogenda kugwa mu mbi. Oyinza okwebuuza ate ddala ddala ki ekyabadde. Ojjukira nakutuusako amawulire ne nkugamba omukulu oyo yayimba n'agamba abantu baaganye. Ne tugamba abantu baaganye kabeera kavumirira gavumenti, kabeera kagamba president aliko nti mukulu wummula, ebyo bya silent majority bideke, wummula omuntu omulala akole ki afugemu munnanga. Akayimba olwafuluma abantu bangi bavuddeyo ne bakola ki ne bawa endowooza zaabwe. Wabula yo omukulu Bebe kulu yagambye ono omusajja naye aleme tukola ki kutufuula ate basirusiru oba baaje. Ayinza atya okubeera nga leero ali mu people power ne tumulaba nga ayambadde enkofiira, luli n'abeera mu NRM nga yasinga olaga nti ki muzeeyi abeewo. Ate ku luno n'afulumya akayimba mbu ate muzeeyi agende. Tukooye abantu bakiyirira nkingi bbiri, ono omukulu either alonde gyagwa oba seki ebintu bya politics nabyo byennyini akole ki abiveemu. Munnange omukulu munyiivu nnyo ne tugezako muweebwe nafuga mukulu omwami musonyu n'agamba nedda mwaba Clarity mutubulire mazima ddala ddala nga twasazeewo ddala ne tugamba nti omusajja ono afudde tumutwalawa. Ba NRM be bajja ba NUP tuli kumpi muwulira nga ki ate ali mbajjema. Mukulu yakambuwadde n'alaga obutali bumativu bwe ku mukulu ono Ronald Mayinja okubeera nga ate talina watuufu wagwe. N'agamba ono tetukyasobola mwesigadde ekibiina kyonna tewaliwo basobola mwesiga ku lw'ebyo byokka byokka byalaze mu kaseera akabaddemu wano ebyobufuzi. Wabitambulidde nnyo byatulaze bituletedde okumanya nti si muntu mulungi okukola ki okwesigwa. Abantu kabawe endowooza zaabwe nayera ekirala kyonna ne mukulu Ronald Mayinja tumusuubira okuzza wanaabeera abiziza tujja bikuwa ye engeri gye yeewozaako mazima kino akirowoozaako ki. Mukwano nga tuzeeko omukulu Samathias Walkaga omukulu ono emikolo gimuwuuba era mu bantu bonna bonna be yabadde agambye yatuyise n'agamba mujje aba Clarity musooke mujje. Munnange emikolo gimpuuba nina gwe njagala okuwasa. Kufa okuwasa kwogenda kuwasa kuba olina okuwasa naye ogenda wasa. N'agamba ebyo byonna byonna mugenda bimanya lwa nsonga omukulu Lwasa twatandise dda okukola entegeka z'omikolo. Omukulu Lwasa yali mu kuzitegeka engeri gy'alina Lwasa events ng'ate alina n'ekifo wensobola okuteeka omukolo ki eky'omukolo nakimukwasizza. Ne tumugamba omukulu Lwasa ye omulimu ogwo ajja kukola ki ajja kukola. N'agamba ate kisijjo kyokka ye bestman era amasuuti kati twagala kumanya wewe omanya amasuuti ag'ebbeeyi, amasuuti amalungi agasobola onyumira omukolo ng'ogwange. Ne tumugamba emikolo gyo twagala kumanya mugole mukazi tubuulire ani gw'ogenda okuwasa. N'agamba mbadde simbagambye omukyala Diana nabatanzi, omukyalo oyo yali ex wa Lwasa nze gwe ngenda okuwasa. Ne tumugamba mukulu tubuulire ani gw'ogenda okuwasa. Nakiddamu naga muwulidde bulungi omukyala Diana nabatanzi ono wa BBS. Omwana oyo nze bannaye buli we mulaba ekirowoozo ky'okuwasa n'okusetolinga kijjira ddala mu mutwe gwange ne ndaba nga omukazi w'ebirooto byange ye mukyala Diana nabatanzi. Ne tumugamba ate kati emikolo gy'okujogera ojogeddeko naye ate Lwasa n'omulonda ng'omutegesi. N'agamba tabiteekamu mbeera, tabiteekamu feeling n'ebyobujja wanaabireke. Saagaana yadde afunemu ku mbeera mbu ote mukyala Diana baaliwo ne babeerawo nze kati omukyala mutwala era emikolo ndi mu gitegeka. Omukyala Diana nabatanzi njagala akkirize awandiike lisiti tufe tuleete bintu nte ne senga tumulabe ne tumugamba bannaye tokomye na kumutegesa mukolo ate n'ogamba ye bestman. N'agamba njagala abeerewo wali ebiri bye mubaddeko mu ate Mr. Lee wa Diana gonna si mawulire matuufu mutwale byange mwesiga nze ka omusajja omutuufu alina okuwasa omukyala Diana nabatanzi era mulinda bulinzi kadi zigenda kujja. Ne tumugamba mukulu bw'obeera bw'osazebwa nga ogenda
abakwasa omukyala Diana Nabatanzi ffe kati katuzirinde era amawulire tunagatuusa kwabo abantu bo abakukkirizamu n'abanaabeera balindiridde omukolo ebinava mu mukolo we gunaabeera gye guli omukyala Diana Nabatanzi bw'anaabeera akkiriza nabyo njabbi kwakuba banna we just can't wait okubeera ng'emikolo gigenda mu maaso eyo nga nkujjayo ne nkutwalako okuwa omukulu Chris Brown omukulu ono amawulire agali ku ttaba yaffe gali nti essaawa yonna abadigize abakyakaze abaana bamanyi okulya ensimbi abaana abamanyi obukezeza muki mu ndongo mukwano mwetegeke mukkirize bukkiriza tubawe kifo budde ssaawa na ssente mmeka ze bagenda okukola ki okuteekamu munnange oyinza okubeera tonnanfuna ku ekyo kyenjogerako amawulire agali ku ttaba yaffe gali nti mwana muwala Patricia Setelos yeetukubidde akasimu n'agamba bannaye aba Clarity Note lubayitako omukulu Chris Brown essaawa yonna ajja mu ggwanga Uganda era enteeseganya ziri mu kukola ki mu kugenda mu maaso ne tumugamba omukulu Chris Brown ono waffe ono omuyimbi ko yeye manyi munnaye we twali ne French Montana twali exposed nnyo abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okukola ki n'okutulabira ne batutegeera flag Uganda twagiwanikira ddala waggulu kofa n'agamba n'omukulu Chris Brown mwe yatutegeerera era bwe twabadde twogerezeganya naye ne tumulaga idea y'okukolagana naye mu projects ez'enjawulo nakkiriza n'okujja mu ggwanga Uganda yadde nga tannaba tuwa lunaku naye ng'essaawa yonna yonna tumusuubire n'olw'ensonga eyo ssente bw'obeera obadde wazirya zitereke buteresi ate weetegekere mu mukolo ogwo nga eyo nkujjeyo tugenzeko omukulu Franklin Mondo pastor ono jjukira akajja afiirwe mukyala we era n'omwana we n'avaayo n'asaba n'agamba empala n'ebadde wakati wo ebadde yaggwe na maama nze kyensaba onjagale ng'omwana ate era munnange ompeere mu bintu bye njagala wabula twabadde tuli awo waliwo akatambi akatrendinga sigenda koogerera nnyo wabula njagala okawulireko ebyo tubadde tulina ka video kano kankakulekere ng'ambe nti if you haven't subscribed please subscribe nyiga notification bell video teweerabira okugiwa like n'ekibuuzo kyonna kyonna osobola okiteeka wansi mu comment section kankuleke ele video eno ate osobola okgenda munnaye ebintu obyennyonnyole nga ggwe obyetegeerere nga ggwe nga nze sitaddemu byange byonna byonna eno yo video sigenda okujogera kanjikulekere bye bye kwata oba ogenda kukola nga kalungi ng'otambula bw'oti ng'otambula nakaagala ka video you're looking so nice. Thank you, darling. Name nanges ka video ko na went to wenda bika. Tonda ba tene live nga kulabikirabu. Do you want to see me live, darling? I really like the video. I really go back and watch your videos, most especially outdoor videos are looking nice. I think if you're going to the train to catch the train, but you're running on the street, it is one of the best videos I liked. I even left there my comment. Thank you, darling. I should meet you maybe. What do you think? One day I'll come to France. You don't need to come to France. We can always meet somewhere else, darling. In the United States? Oh, definitely. Why not? Which states? Vegas. Why not, darling? Vegas. You can come to Vegas. I would really, really would like to meet you, darling. I'm a very simple person.